Tetufunyeemu kuba yabisolaba era naawe biraba babiyemu n'amazzi. Tusina kyetufunyeemu tufiiriddwa bufiirwa. Tokodemu? Wanene ebikaji byageze ne biyika mu kkubo. Ebikaji bino engeri gye babitaddemu ku busita byayise bubi. Kati Semiti n'ajja olwaze ne yeekanga okugiwugulamuuko Semiti ye n'akunkumuka n'akola kinayika mu kkubo. Kati n'asigala ng'agera n'ayimirira wali waggulu. Kati olwaze bamagye engeri gye babaddewo bakola kyawo engeri gye babaddewo awo twere n'agenda n'ayimiza kukulira okakanyako emmotoka olw'enfuufu ennyingi. Olwaze omulala munne ye teyakola ki teyalabye olw'enfuufu eyabaddewo makati yazze n'akubako obukubi kuli eri okiraba n'ekirese wanene okusinga obubeje ekubo funda ate kaserengeto kiko kinene ate kubo funda kawuli bwo wagamba munaddeko ku mabbali tewali ate waddako eno kyewala bakubagana we bati kuba oli yakubaganye munne kabina yensonga eriwo nnyo kubo funda yetagagazi yamu kate kikuwa binnyo kubona abasumuludde okuva eri emisinde nona avene si misinde agenda osisinkana okugenda mu kwa nga bayambala bwambalaganye bwenyi nimu abafudde